Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abannaffe ku side eri katusubire Mukama Katonda abakozi obulungi obutagambika. Nate n'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe eya Chat with Zwa era nga leero tuzze n'omugole omulala oba ow'enjawulo. Ono nno gwe tuleese olwaleero mukyala ayambaza abagole abagenda okukyala abagenda okwanjula wamu n'embaga. Era nga mu ggwanga Uganda kigambibwa nti y'omu ku basinga wabanga si yasinga naye mu amazima mukola ki mugamanyi. Mukkiriza tubuuzeeko era nga bagenzeeko ewuwe bamuweera obujulizi. Tubalamusizza nnyo abalabi ba Chat with Zwa. Twebaza Katonda tuleese wano olunaku olwaleero era tumusaba atulungamye mu bye tugenda okwogera. Gwali eyo bikuzimbe bikugatteko mu famire yo awamu ne mu bizinensi yo. Amina. Maria. Wangi sebo. Tusanze okulaba. Kale sebo. Wenyini nnyini awo bwe twagala abalabi baffe abalungi baagala bamanye kuba tukkirize tugaana ensi eno nnene. Tuyinamu abakumanyi naye eriyo agenda okukulaba olwaleero ng'akulabidde ku puroguramu eno naye ng'alengera mukyala gw'atamanyi. So tusaba osooka osigira abantu abalabi baffe ekifaananyi obeeyanjulire bamanye Maria's Bridals yaani ye waabanga Maria's Bridals mukyala mufumbo bw'obanga omwami wali ogera erinnya lye then otuulye business weesangibwa soko tuwuli ebikwatako briefly then tweyongereyo mu maaso ne program. Amannya gange amatuufu Zinantai Maria. Mukyalo Muganda. Mugumya lya mwami wange nalyo ndyongerako kuba ndi mukyala mufumbo. Amina. Neddira nnyonyi nyange akabbiro ku nguvu. Amina. Erya Nantai jjajjange yali mpandooza mu kikaali wanze nzekkera n'agamba erinnya eryo muliwo omwana oyo. Nze Nantai linnya. Nantai lya lugero oba? Lya kika. Simanyi lwaki yali mpa naye yagamba tatange nti omwana omuwala gw'olisembayo zzaala njagala omutuuma erinnya eryo. Nantai. Oba naye jjajja yali Nantai? Simanyi lwaki teyali Nantai. Naye ate yagamba bali ntuume. Jjajja wange baali bamuyita William Mukasa Ssennyonjo eyeebase Namungo Ssingo. Tweyongereyo. Ndi mukyala mufumbo ow'abaana 3 ate ayina omwami omu. Nfumbye emyaka 12 era nga nze CEO wa Maria's Bridals eyatandikibwawo nga mmaze emisomo gyange n'enkuguka mu kutunga nga ntunga engoye ez'enjawulo naye okusinga na specializinga mu bakyala. Nali mutunzi okumala emyaka 5 paka we natuuka ne ngamba kansalewo kanzire mu kupangisa kwokka. Maria's Bridals. Kakati wenyini nnyini awo wagenda okuva ekibuuzo kino omanyi abasinga bawulira brand Maria's Bridals naye nga tebamanyi engoye z'otunda ozijjawa oba ozigula luddawa? We tuba tusuubula mu nsi ez'enjawulo. Tusuubula e Turkey, tusuubula e India, tusuubula e Dubai, tusuubula e China, kati ennaku zino tusuubula ne Cairo, that is Egypt. Kwegamba woolaba ekitambula nga tekikolerwa bakasitoma abo gy'olaga. Kati bano abali eyo nga brand Maria's Bridal bagitya kuba abasinga bakulabidde mu kwambaza abantu abalinamu ku ssente basereebu. Kwegamba tuba n'abagole eyo bangi oluusi nakubira nagamba Ziwa nina omukolo gwange naye njagala Maria nyambaze. Nagamba naye ntya n'okumutuukirira. Maria baŋŋamba aseera kituufu oyambaza abagagga na basereebu oba? Lwaki ogamba nti nseera nga tozzeeko wange? Lwaki ogamba nti nseera olw'okuba olabye ebirungi bye nnina nga birungi nnyo n'ogamba nti sijja kugenda alabika aseera. Tuukayo ojje kwambaza, tetwambaza basereevu bokka. Omugole owaffe tutandikira ku mitwalo 20 okwambaza mpaka n'okwambuka. Kitegeeza owa low budget tumwambaza ate n'avaayo ng'ali satisfied. So togamba nti nno yaseera nga togenzeeko wuwe. Omuganda agamba yeetuukidde tanwa matabangufu. Kati bw'oba toyagala kunywa matabangufu jangu ewange weetuukire olabe oba nseera oba siseera. Bwe mba siseera ojja gamba bulijjo bye mpulira si bituufu ogenda kumpagira n'omutima ogwo ate ondeetere n'abalala. Yanazaayo amawulire ate n'agagamba abasigadde. Kituufu.
wenyini yawo ndowooza ekibuuzo ekyo gwe benna abadde aliyo nga Maria's Bridals omutya owulira erinnya n'owulira nga n'enjoka mu lubuto zitandise okutokota omukyala taseera ayambaza buli muntu wabula gwe embeera gy'ogiddemu mwakutwalira kuba alinamu naye packages ez'enjawulo si bwe kiri waliwo esookerwako n'esembayo so tumuwagire kuba ekyamazima ayambaza bulungi manye ennaku zino nina abaana abansaba omukolo omukyala wange yagenda omwambaza omusiraamu agamba inshaallah awe baleka kuonamu inshaallah alipa ajja kunyiiga mukkirize manyi programu eno is all about love like tusigira abantu ebirungi ebiri mu mukwano naye ng'omukwano gwaffe guno eno tugulaga guba n'ekigendererwa because tutukyaza abantu bakoze ku mikolo ne basiigira abantu ekifaananyi omanyi ennaku zino emikolo gyatabuka abantu bagenda bagikyawa tugezaako gibaagaza nga tubalaga ebirungi ebiri mu mikolo weewaawo ebizibu bibaamu abasinga ne bibatiisa naye ate si enkomerero tulina kuyiga tutambudde tutya nti singa oli afuna ekizibu bwe kiti govaayo n'okisharinga oli amanya bwakivuunuka singa aba naye akisanze ne tubalaga n'ebirungi kuba naye biba bingi bitufuna mu mikolo gino eno naye nga tunala kutuuka yonna eyo ku birungi na challenges twagala sooka tunyumiza ku lugendo olw'omukwano ne Mr. Mugumya. Mr. Mugumya oyo musanga gwali mwaka ki? Omwami wange Mr. Lawrence Mugumya Dennis y'omu ku ba co-founder ba Standard College Nsanje. Ebiseera ebisinga we mba njogera mba saagala nnyo okuteeka mu ssomero naye nina ensonga lwaki nkirese ekiŋŋaana because a school is a very sensitive institute nti bw'openetratinga nnyo side eri omuntu wagihitingako it affects them a lot naye njagadde nkulaga obuzito bwaliko co-founder kitegeeza there are 3 people yes abatandisi yes kitegeeza is one of the directors. Thank you so much. Omwami wange yoyo namusisinkana mu 2013 mu January. It was is it Liberation Day? NRM. Liberation Day. We twasisinkana through a friend called Tina mukwano gwange CEO wa Star Nation ye yajja naye naye agenda okunsanga nali mukyala mutunzi so ye yajja nga mwerekeddeko obuwerekezi gawono ogamba jangu mperekereko nina mukwano gwange gwe ngenda olaba but we yatuuka wali yasanga nina bakasitoma bangi nnyo kati baali bazze kundaba saaba wabudde naye nababuuza ne mbagamba ensanyusa obbalaba mutulyekaawo kamale bakasitoma so kati bwe yavaawo yagamba omuwala oyo ng'ali principled olaba atugambye ali bize mutuleekaawo n'atugamba nti naye nga ndi bize nnyo n'abalaba olulala kitegeeza omuwala oyo ali focused ate njagala nnyo abakyala abakozi abali focused kati awo ne tubeera ba friends ne becoming aba friends nga jana ndabako but he was a gentleman he was a gentleman ate ebiseera ebyo nga wakava ku campus obeera nga oyina omuntu b'otunuulira abavubuka abatukwananga by that time baali bavubuka nga tebaali nga bayaaye but positioning engeri gye bepositioninga nga ayambadde bulungi ebiseera ebyo ebyatutwalanga obwongo muvubuka gwolaba nga zayambadde chaini jeans zimalayo no kati nze nakigambanga nti I want someone who's styled up kati nze kye nalinga ntegeeza nti oba omuntu gw'ojja nayagalanga nnyo ennyimba nga oba wemba ncoordinatinga naye tunyumya n'ongamba you know what 50 Cent yakubye kana akayimba Ricky Ross gandaba this is the guy mu buto bwo ye music wali owuliriza because wobeera mu secondary obeera nnyo oyagala nnyo waba 50 Cent oyo Ricky Ross mpaya akapera ka Ricky Ross we fell in love for the first time awo yali afeaturing akayimba kali kadala atakayimba k'ebiseera ebyo yali nga Ricky Ross we yali afeaturing ba P Squared it was a hit eyo line mwe yagisuulira yali yaddala eyo line so ennyimba ezo kale twawulizanga Justin Bieber ennyimba ezo ezakabiba Sierra bani kati nga jjanga yimba zino ezaffe nga we munyumya n'olaba nga amanye ennyimba ogamba this is the guy naye bambi obuto bwatulimbanga maze kula ne mmanya nti
oli bwagira muzika munguluze ez'abantu ba Eddie Kenzo ate alina kiddako kati omala kula n'omanya nti obuvunaanyizibwa bw'omusajja obulungi bw'omusajja buva mu nsawo ye nabuvunaanyizibwa omala kula naye woba muto oba oyagala omusajja ajje ng'awunya bulungi alina boodi afuga Range Rover byebyo bye twayagalanga ng'ali styled up kye twayitanga styled up kumba ate twerimu ate 50 cent kali kadika rekirozi mpayo line ya 50 cent yemu 50 cent zabanga ennyimba ze zabanga za bagambe ntya kale ennyimba ze twayimbanga kati kale ezaba Asha kale ezo ennyimba ezo z'Ebulaaya naye okubidde line ya 50 ya rekirozi ngamba ennyimba ezo z'Ebulaaya ze twawulirizanga okitegedde kakati ngowe mba nyumyamu naawe nenda bango omanye ebyo gojja kumpangula omutima naye ate bwe natuuka mu field nga ntandise okukola byali birala ne ngamba n'abantu tulina kukola kati we yajjira awo saasooka mumutegera because he was a gentleman. Here comes a boy who comes from Masaka. Country music si byali nako n'asoma n'ayitira ku gavumenti n'ajoininga Makerere night so abaana b'Ebuddu abo balaba baba bava e Masaka eyo ndowooza baba basibirira entanda ey'okukola because bw'otunula muno mu kibuga abantu abasinga abakozi b'Ebuddu abantu b'e Masaka so mu kibuga ndowooza balinga 50%. Bali focused nnyo era mukama wakuyamba n'ofuna omusajja w'Ebuddu weesuneko tebatera kulabika naye bw'omufuna munwezi nze ntegeera nnyo ab'Ebuddu kubamba testinzeeko bano bappa babeere zirobwe kati bambi yajjira mweyo gundi yajja ali straight waatyo saasooka kumutegeera era namulumya nnyo omutwe nnyo ndoza naye addawo n'agamba mukyala wange wantagaza ate ye kyasinga okugamba lwaki bwe yanfuna bwe yandeetinga namugamba sijja kubeera naawe paka ng'ozze n'okyala. Omanyi nze ndi mukyala muzibu nnyo nali mukyala omwewulize kubanga nalinamu akasente kange ng'omwana omuwala kati ng'eki okuwankawanka mu basajja tekwaliwo because I was satisfied like nga nina akasente kange kuba nali mukyala mukozi naye ekyamusikiriza mu lulimi eno olwaffe olwa bulijjo bakiyita panakombya nalya panakombya saayebakako naye nga tannakyala waffe ekyo kyo kyamwewuunyisa nnyo ebbanga lyonna lye mwamala saayebakako naye yali ku panakombya nali panakombya because omuntu kati kankugambe kozi omwana omuwala yenna ali eyo okwebaka n'omusajja n'olowooza nti agenda kujja akyali ewammwe si bwe kiri bino ebintu bya laavu birala mukko Katonda yabyesigaliza mwadetingira emyaka emeka egyo kati nno kankubulireko it was 6 months weyandetinga 6 months naye nga ndaba speed y'amaanyi kubanga ye yajjanga agamba njagala kuwasa ofuuke mukyala wange onzaalire kyetaaga kimanyi abasajja b'Ebuddu bali straight they don't beat around the bush tino nkwagala ate biki n'alandaga akugamba nzize njagala obeere mukyala wange because bali focused mu buli kye bakola era kyeyangamba njagala obeere mukyala wange onzaalire kuba mwami mugumi oyo musingako emyaka 10 kati reasoning capacity y'omuntu akusingako emyaka 10 ebeera waggulu nnyo akusingako emyaka 10 asingako emyaka 10 so ne mugamba woba oyagala mbeere mukyalawo jangu waffe nze nakiteekawo nga kumulemesa ne mugamba jangu waffe okyale nja kujja nambuuza bw'okkiriza ne nkyala ewammwe onookkiriza ojja obeere nange ne mugamba ekyo kyenkugambye nti abasajja b'Ebuddu bali straight forward bw'aba alina kyayagala akituukiriza ate n'akugamba bwe muba nga muli ku the same table n'atandika okukola kyalina okukola n'angamba kale wayitawo 2 days n'angamba wandiika list gy'oyagala ebintu ndeete ogenda mu kukyala kakati nze nawandiika ebintu naye nga byakumulemesa nenteekako tanka 1,000
nateekako ebintu obusawo bw'omuceere 10 obwa sukaali 10 kureeti 2 nga naye ngamba mukwano gwange nze ngenda bimuterawo tajja kubisobola tajja kujjayo naye ebimu yali andaze nti asobola ng'olaba afaayo nnyo n'agamba we nali waali wafunda n'agamba funa ewalala n'ansasulirako renti kale bambi ng'olaba ekyasinga n'okusikiriza nga pushinga bizinesi yange ki nkole ne ngamanya nti ono omusajja alayika ati si mukyamu teyali mukyamu ate yali straight okuva ku day one okuva we namufuna paka kati takyukangako teyalina pretense kyali no ye eba no yes ye eba yes ali very principled engeri gyakola mu baana ate nga mitinga abazadde bangi ali very principled era wakugamba nti ekyo tokikola aba akitegeeza wakugamba nno wakozeemu bubi munnange nange mpuliriza kubanga nze manyi omwami wange oba onaafuna ebirungi gyali simanyi oba n'abaami abalala we bali nze mavivi gano ge ganfunisa ebirungi kati kankubulireko nze omwami wange newansanga ku street nga ntambula tolaba nti nina lina erinnya mbusiiwo biki nze nfukamira ne mubuuza naye akimanyi osibye otya ssebo newaka wenzirayo ne musanga yatuuse dda nze mugamba kulikayo ssebo osibye otya ssebo bigenze bitya ssebo emyaka 12 gye nfumidde kubanga nze nakulanda bajjajja wange nakulanda ba maama wange nga taata waakomawo afukamira n'amubuuza n'amukulisaayo kati ate ffe twaddukanga kujjako taata akaveera naye nga waatuuka kulikayo ssebo era dde ssebo ne mmanya nti nno nti woba onaali ebirungi by'omusajja muleke yaba afuga mu maka ne woba olina ssente ez'enkana zitya fuuka ssekkoteka obeere ng'omusajja yali waggulu wo amaka okutambula obulungi weebale nnyo kubanga omusajja asigala musajja ewaka kakati gwe bw'ona omulaga nti oyagala kuba musajja then awo obutabanguko mu maka buze men they need respect respect them ogenda kulya ebirungi bye njagala kantukaddiremu abantu abagezi gajje waliwo kwogambye nti gwe Mr. Mugumya ne wabanga yakusoose waka gwe nojja luvannyuma era gwamukulisaayo kati kino kankigamba abakyala bw'oba oyagala amaka ago gakunyumire ewaka awo wakunyumire abaana bo bakule nga balaba taata wa taata w'abaana be oba omwami w'ekitiibwa buli wadde ewaka mukuliseeyo bino ebintu b'abantu bedda bye baagambanga mbuno omwami waakomawo leeta akakeeka omukuliseeyo baalinga tebazannya oba baalinganga nti bamugamba bafala tebaali bafala those are the tips ezikuuma omusajja n'asigala ng'amanya nti mukyala wange ampa ekitiibwa ekitiibwa ky'omusajja mu maka kikulu nnyo kola ebirala byonna naye mwami wo muwa ekitiibwa nti n'abaana bo bajja kukula balaba tata maama awa taata ekitiibwa olunaku lwalikyaza abagenyi ng'ate obadde tomufukaamirira n'ojja obuuze bakwano be naye n'omubulizaamu nti sibyotase bajja kugamba bulijjo nga tofukamira era onfukamirideko ojja kuswala n'ekitali ekyo ate bw'osanga omusajja ali open gwenyininyini mikwano gyawo wakwasiza ate n'ekitali ekyo omusajja ono bw'aba yaagula emmere ewaka asasula fees z'abaana kale basics azikola nga necessities zoweetaaga azikola kubanga omwe ajja kukugamba nze tampa za nviiri tampa za njala gw'okola ezizo z'okola oziteekawa lwaki ozifuula nti ezizo za kikyala ezizeyo ez'omwami zirina kulabirira ggwe zikole byonna the reason waki yakuwa ebbeetu ogende okole because obwo obutiniti n'obwo bw'oyagala obwetuuseeko okitegeera nze ndabika nnyinza okumala okusaba mwami Mugumya ssente kiba
sometimes nga tetuli mu season ne mugamba daddy mbadde njaga kusiba ku nviiri naye ennaku zino tetukola bulungi nagaye kale era azimpa kubanga amanya we musabidde kiba kyansonga oba nga ngenda kugula mmotoka ne mugamba daddy njagala kugula mmotoka ninako miliyoni 4 naye baŋŋambye ya miliyoni 5 nagamba lwaki oguzeeyo kale kandabeze nakufunayo nakuwaake nagamba 10 lino ngifune mpanga ninawo kyekola ki kyennina wabula simugamba ngenda kugula mmotoka oba ngulire emmotoka abasajja bwe batyo gye bali naye ebiseera ebisinga pozi nga akukwana nga bye bimu byakola okukusikiriza mu ntandikwa wane ojje naye ate omuntu bw'atyo naye aba muzibu kubanga bw'amala ofuna kyayagala ate nga n'emmotoka teri mu linnya lyo agisika tubalabyeko okitegeera yes so ebintu ebimpangaza mu bufumbo bwange kuba mwami wange ekitiibwa nze kye nategeera mu nsi eno nti omwami ye mukulu mu maka bwe nakitegeera ne kinnyingira mu bwongo nafuna emirembe wange. Men need respect. When you respect them ogenda kulya ebirungi. Lumunja kumugamba tutambulemuko ku street zaawo hapo street yabagita batyeyo ku Lumu street yawo mujja kumuyita tutambulemu kaawo okubira essimu otusange kigezeko jala kulengere kutaka naye akimanyi nze kati olabe wange bamukyala mugumya ku mulimu ba CEO Maria's Bridals. Maria's Bridal bigoma ku gate ewange wali bamukyala mugumya kanti kankubuleko mwamizi wane woliba ne sente ezenkana zitya weetaaga omwami kiri Katonda yakikola n'akyesigaliza. You need a husband. You need someone to call you baby, honey, sweetheart. Erinnya likyuke live ku nantayi. Thank you. Omwami one wajja buzi n'akugamba baby olidde owulira nga omubiri gukyuse owulira nga pata zikutuse owulira nga amasannyalaze mangi nnyo you feel like you're loved just kuyita baby ofunye ku kyokulya omize ku malusu kati omuntu waati aleeta obulamu obujja omuntu aleeta obulamu obujja mu bulamu bwo lwaki tomuwa ekitiibwa walayi obulamu bwali tubomedde singa abakyala mukwata ebigambo nga bino ebiva mu bakyala bamanyi omukwano. Abaana baliyo beefuula balina emitwe eminene tebaagala kuwuliriza. Kyokka mwe muvaayo muyina ssente buli kimu mukiina mubabuulirira osanga omwana talina bwali naye nga teyawaganya nakiva kuki. Kati kankubuulireko mwamiziwa nze bwe nali ngenda ku campus taata wange yaŋŋamba mwana wange nkusindisa ogenda osome naye nkwagaza ebinyonyi bibiri okundeetera empapula zo ng'omaze okusoma n'omusajja gw'ogenda ofumbirwa. Ekyo taata waffe buli ayingiranga kampasi yalinga akimugamba. Lwaki omuzadde agamba bw'atyo? Because amanyi nti akuweeredde olugendo lwe lukomye you have to start your own life. Teri muzadde ayagala mwana we muwala kumulaba ng'ali waka. Taliyo. Ate ddala nga bamaze okutikira emisomo giwedde. Muzadde kimuto kyalinga ekintu. Bw'okola n'obeerawoko 1 year 2 years ogenda olaba nga bakugamba senga wakuyita abadde akwagala mu weekend eno nti senga njagala olutuuka eyo ng'akubuuza mwana wange wabaaki nga tetulina kye tulaba kuba omuzadde etasobola akigamba okitegeera atuma mwannyina kakati ekyo kikulaga nti maze okusoma I have to go and start my own family okitegeere olugendo lw'omuzaddewo alukoze alumaze akuweeredde olina okutandika ki obulamu obwo bw'ozimba future yiyo nga gwe wenyini awo ndowooza tuwulidde olugendo nsuubira omukyala ali eyo ku bakyala nga bano tulina okulabirako manyi fedda twalinga tumanyi oba nakati ensangi zino abavubuka bangi oba abasajja bangi bamanyi nti omukyala bafuna ku ssente aba takyafugika because gye bali bangi naye ate omukyala wuno mumulabe alinawo kye yeekoledde erinnya alizimbye bizinensi etambula bulungi ate alina amaka gatambula bulungi kati kano kalowoozo nkaddiza mmwe abali abaana abawala tonafuna ku ssente nti oba okola omwami yakyakuwa buli kimu oli waka naye ate omwami n'omujolonga n'omufuula kasasiro mukikola mu bukyamu omukyala akugambye ng'omukyala onaamukuuma yaafukamira ku CEO bwaliko yakulisaayo omwami naye gwe oli awo oweza gumite
ate nze generation eno gy'olaba eriko kati ife wetwabeerera abawala twali tulina obuwato twali tulina like TikTok teyaliiwo kufuna that publicity naye ate bo balina chance nti balina TikTok you can osobola bakuyita rebrand ku TikTok naye nga werebrandinga bulungi n'ofuna omusajja omulungi ow'ekirooto kyo okusinziira ku byokola ku TikTok. Bw'onooba oli ku social media ng'ovuma abantu teri musajja agenda kutwala nti agenda agamba ate ono ntwalawa babayita bannakawanga nakamwanted. Kakati buli kyokola ku social media kyegendereze nnyo either kikuzimba oba kikuzimbulula. Okitegedde? Nabadde mpuliriza CBS, omanyize mpuliriza nnyo CBS. Mwami Kwefu yagenze n'agamba nti olumu mba nscrollingawo nti mulimu abantu aboogera ebigambo ebi nti ye ne wentuuka ku vidiyo ye njiddusa mangu. Nga tayagala kulinda kulaba kikigenda vaayo. Kikyogenda kugera kitegeeza ofuuse ki? Kyeneena. Ofuuse kyeneena. Kakati lwaki gwe otuuka kweryessa? Mukama akuwadde ofunye ba following ofunye abakwagala. Ate oli kujolonga ate mukisa gwafunye. Era wegendereze nnyo abaana abeeyisa obulungi ku TikTok okwo. Trust me bafunyemu ebirungi. Trust me bafunyemu ebirungi. Kituufu. Kati kkiriza emboozi eno ekyali mpanvu. Tudde ku mikolo. Wakola emikolo emeka? Nakola okukyala. Nenziramu nenkola okukyala okwewasenga. Nenkola okwanjula. Wakola okukyala kwa mirundi ebiri. Okwasooka nali mbeera wa jjajja wange. Kati we kuno kwawandiikirako lisiti. N'akyala. Nenzija ne nvayo ne ntandika okubeera naye. Naye olw'okubanga nti no muzeeyi wange yali takyagadde ate tekyamusanyusa kuba eri bwali bukojja. Naye naŋŋamba nampita naŋŋamba ti nze saagala bingi. Kyenjagala mujja kujja mukyale oba wemba temunneeteekateeka by that time twali tuzimba nangamba muba temunneeteekateeka njagala omwami yenzije mulabe mmanye muwala ali ne muki ne muwala wange. Kati wetumala okuzimba nga twakayingira ennyumba n'asettinga date ne tugenda kwanjula era ne tata ne mugamba date n'aba musanyufu ne tunoonya n'ekifo ne tukisasula we twali tugenda okwanjula kubanga waka wali wafunda kati nga tugamba bakeere waka bamuzaale okuzaala then ebinyomo bigende wali nga ndi ne tata nga buli kibu kati covid we yagira tata mukama n'amuyita n'aba mulamu bw'ensi eno. So kati ne tubiyimirizaamu kati omanyi mu Buganda tewaba ssanyu nga tewanava maziga ne tulinda olumbe lukole ki lulabizibwe. So we barabya nendaba gwe yali alonze okuba taata yeyo gye mwalaga brother ngo omukulu gye twazaalira gye mwazaalira brother ngo omukulu bamuyita Enoch Kakumerezi kati yadda mu bigere bya kitaffe. So bwe kityo bwe kyali ennono zonna yazikola era n'azituukiriza. Naye nkuzaayo emabega nti ekyokukyala eri yakikola kubanga yali anjagala ng'ayagala kuprovinga nti ali serious ku nsonga gy'aliko. Omwami wange ye omuntu atamanyi kulimba tayagala kulimba era omuntu wamulimba awulira bubi nnyo gundi oyo nannimba kale lwaki annimbye kimutraumatizinga. So yayagala atuukirize buli kimu. Kati kkiriza ku mikolo ebiri egyo egy'okukyala njagala gyonna ogituzingire ogitunyumize briefly tugende ku mukolo gw'okwanjula omunene. Mu kukyala okwo mu nteekateeka zo nga gwe omukyala wakyenyigiramu oba kyonna kyali ku sayidi ya mwami? Okukyala nalina okuba nga nze nkirimu okutimba kulya because kwali kukyala. So ba brother bange omanyi ffe tuli abaana 18 ate nga nze mama omu mama somu naye taata omu naye tuli omanyi ffe tuli bumu obumu kikulu nnyo. Waliwo omwami eyakoze akantu ku media awo n'agamba omwana menya akati kano taata wa shawa oyatuuse ku kinene ne bimulema kati ffe obwo obumu kitaffe yabutukulizaamu nti
tutambulira wamu buli kye tukola ndooza baganda bange wabalaba abalenzi omukolo gwonna be baagulimu waliwo ono I have 12 boys waliwo ono William akola mu Kasashe Nyonjo that is Samuel Mbabaali banyumiza omusajja oyo sente zalina neneetala gye namulaba nga yeetala oyo William Kasashe Nyonjo olowooza talina muwadde naye nkulabira ddala kuba bagamba ndowooza kubaali awo nga bamusinga sente baali babale bubazi engineer yasoma engineer yakuba plan z'omwami omugaga kusebalamu naye kimanyi yali yoli nga yenyigira nga bulakwata kureti ya bia kugabira abantu ndi proud of my brothers batwagala nnyo fa tiyatulako omukolo gwonna paka kugwa nga buli kaseera mulengera yali bwati balengera omugaga bwe era bw'obagamba nti ngenda kukola mbaga Maria bambi sooka otuleke omukolo gwo gwali gutusse bakola nnyo and I'm proud of them. By the way nyima wano okubebaza, thank you so much my brothers, my sisters, I love you so much. Tuli abaana 18 ate fena tutambulira wamu. Era omukolo gwange ogwo ndooza walaba mu group everyone contributed a lot of money ate ne beenyigiramu ne mu nteekateeka ne beenyigiramu so kati omukolo gw'okukyala amaanyi agasinga gaava waffe mu kukola mu kutegeka kutimba biki ebyo because it was kukyala ng'omusajja wotandika omuteekako pressure tekukyala biki ate nga ne waliyo n'ekijja kinene oba omuwadde akazito naye ebintu byaleeta byonna byava kuye kusaidie ate ne luli byonna nawandika ku listi okukyalo okwasooka byonna yabireeta sajja ajja mu malirivu naye kati wano okukyala kuno agenza okukola of course nga tukoze family, we have 3 kids, 2 girls 1 boy. Yes, kakati wano okukyala kuno ye yateeta ebintu byalina okuleeta n'aleeta n'ebbaluwa esaba ajje okwanjula. Then okwanjula okwo kwali kulina kubaawo mu December kubanga yajja n'angamba nali ntuddawo n'angamba hani njagala kujja wamwe ne mugamba ate kati nze ngenda mu season mu December n'agamba nati nze wenfunidde ssente mugamba nze ngenda mu December sijja kusobola concentrate ku mukolo we n'agamba kale woba oganye kati gwe londa date naye me am ready. Yali ayagala kikola mu December nga abaana bali mu holiday kubanga ye yaŋŋamba nnyo nti no saagala kola mukolo nga gwa kusondera, njagala nkola omukolo ngambe guni nti nina omukolo nga ye ampaaye bajja kumuwerekerako buwerekeza yagadde obaako kyamuwa namuwa that's him ewaabwe era ne brother we yakakola omukolo bwatyo yakutedde bukazi n'agamba next month ngenda kukola omukolo bo bwe bato bwe bali tebagala byakubasondera ku bakyala era teyalina I think teyalina na group nti eri awo omukazi teyakola meeting yonna teyakola abasajja b'ebuddu abo bamanyi ekisooka balimi alima emmwanyi alima kalitunsi alunda ente kati ebintu ebyo ye ne waagamba bugambe nti kati ngenda kutunda kalitunsi wange oba nkole kino kitegeera ente siri bwebuddu meeting nja kuzikola just bwatyo bwali kuva dda nga akiŋŋamba yaŋŋamba ebintu bye yansubiza abaana boolizala ze nte zendireeta era ndooza ente waziraba ebyo abaana 3 era ente 3 ze yaleeta n'aleeta buli mwana gw'onayongerako nga naye ente naye ng'ogende waka anti kati okwanjula kwagwa singa nali nazaala bano 5 ze nte 5 kati mukwanjula njagala soko tudizaeko emabega wali eri omanyi kati ffe tuli mu bizinensi eno naye kyemmanyi naffe emikolo tuba tugyetaaga ddala kusaidia abakyala fami sijja kugamba nnyo naye omukyala yenna ng'ali mu bizinensi eno ey'emikolo buli mukolo gwagendako kyemmanyi naye abagamba n'ogwange gunaatuuka ddi amawulire ago before nga tonabagamba nti wali ogenda mu season bwe gajja ng'omwami agakuwadde nti njagala kukola mukolo gwa kwanjula gakuyisa gata gwe ng'omuntu mu mutima muli eri nasanyuka kubanga waliwo omuntu yaŋŋamba nti teri muntu akola mu bride gwe bawasa n'aŋŋamba nga nakatandika okutunga omukyala yaŋŋamba mwana wange oyingiridde ekisiraani teri mukyala akola mu bride gwe bawasa ng'okyali wakayingira bizinensi nga nakayingira bizinensi kati ebiseera ebyo ne wabaawo omukyala akola emikolo ne bamuwasa ne ŋŋamba ono wuuno ali mu bride bamuwasa kitegeeza nange bajja kumpasa infact yeyampa essuubi yakola embaga nga yamaanyi nnyo yali na lubaga awo nga yamaanyi ne ŋŋamba amaanyi gali gakuwedde
Nengamba kati nange bajja kumpasa. Okitegeera nengamba kati bajja kumpasa. Era nina essuubi nti n'embaga jjagikola. Inshallah. Embaga jjagikola. Lwakuba abaami b'Ebuddu bo ebintu byabwe babitwala mpola step by step. Naye kirungi kasa nti mu bazadde yatuukayo kuba ffe mu buwangwa tukkiriza nti omukolo gw'okwanjula bajjajjaffe kwe baakomanga. Nti omuzadde agenze omwana situdde agenze bazadde bamulabye. Izizalinga embaga z'edda bajjajjaffe kwe baakomanga okwo. So kuno embaga z'omukyaki zizze ate nga eddiini maze kola ki kujja ate mu bantu. Kati okwanjula bwakutugamba najja n'embagamba ewaka. Of course n'ebbaluwa baali bagifunye ne bagamba tulina otuula meeting ne tutuula nze ne ba brother bange nga temuli bantu balala ne tugamba omukolo tugenda gukola tutya ne bambuuza desires zange kikyenjagala ku mukolo. Ne mbagamba mu byonna bye mukola mumanye nti ngenda kukola omukolo guno either gunsuula mu business oba gumpanika. Ne mbagamba kati muwulirize byenkola ki byenjagala. Gukusuula gutya nti singa tutuukiriza by'oyagala. Singa nakola omukolo ne gutanyuma oba ne sitanyuma oba ne gutaba ku mutindo oli najja n'agamba Maria teyayambadde bulungi. Kyali kisuula. Business wise kyali kikuba wansi. Kuba oli yandigambye olaba ebibyo ebimulemye. Kakati gwonoonyayo ki? Okitegedde? Wallahi. Nafuba nnyo okulaba nti buli kye nkola ku mukolo ogwo. At least nkolayo ekintu ekyenjawulo ekirinjukirwako. Era otwali mu meeting nabagamba omukolo guno njagala gubeere mulungi nga gw'amaanyi ng'ate gungattako ku bizinesi yange. Naye kye nasaba bagamba ate njagala yita mu TV ne beetunuulira. TV tugibomole tukikole. Maria naawe biki. Ne mbagambye njagala yita mu TV. Kati kwe kumbuuza naye nga eyo concept nali nagirabako dda. Nali nagiraba aba Arts and Sound era nga baagikola. Nakimanyi nti mu mikolo gwe wakaleeta akantu ako. Baali unveiling a new product oba yali ya Hima Cement webitwe ne zeggulawo biki gye nabirabira aba Arts and Sound era ne mbagamba bajja kikola era be baakikola ku mukolo gwange aba Arts and Sound be baakakolaako be baaleta screen ezo ne bakikola era baali paid for to do that only. Nezeggulawo. Baali paid for to do that only. Akabasinga tebakategeera. Baali balinze mugole kuyingirira eri bamulengerera ate wali ku nyinyi ku photobody. Naye nebaza Katonda nti ze naggulawo group abantu ne bampa ssente bambi. Abantu bampeera ddala good money. Abantu bandaga omukwano era nze we namala okukola omukolo ensi nagijjako amaanyi. Wakkiriza nti olina abantu abakwagala ababo. Omanyi bwe tuba tukola bizinensi zino tubeera n'abantu be tuli nabo mu business naye tulina akantu kobeeramu nako kali kankole musinge biki we namala omukolo abasuubuzi bannange babeerawo ku mukolo bampagira kyakyusa kinene nnyo ku bulamu bwange era nze wojja wange nekugamba sikirina genda wali bajja kikuwa in a peaceful way. Kwegamba kyotegeeza nti ensi wagijjako amaanyi. Buli muntu omulaba nga waliira alina okukola. Because omuntu ayimirira naawe mu bulungi n'ayimirira naawe mu bubi. Kati katugamba omukolo you need money. Omuntu n'ayimirira naawe oyo mulalamu. Era I respect them. Ate ne batakoma okwo ne bajja. Abantu mukolo gwaggwa bajja obudde bukwatiriddemu niyo abantu nga bakyaliwo. Mukolo gwagumala n'abantu bonna we bali. Ate ne batakoma okwo ne bajja nga banyumye kakulu nnyo. People were smart. Abayimbi ate bo simanyi kye ndibasasula. Mwamiziwa ku mukolo ogwo nze sina muyimbi gwe ndasasula. Bonna bajja lwa mukwano gwe balaze na Irene Tale came nga simwadde n'amafuta najja. Tracy Melon okuyimba akayimba ke mu kwanjula mu kukyala. Yankubya n'angamba akayimba wakayimbye bulungi. Wakola kyamaanyi kuba gw'omu ku bagole abasooka okayimba. Era yambuuza okwanjula kuli wodi ne kugamba n'angamba dde nsaba nnyimba ate nga yansaba ng'ate ze nali nina omugamba ne mugamba Tracy ne musa era yajja yabeerawo yakuuma obudde. N'ayimba Chosen Beck yaliwo naye ate yalina eshemba Mbarara nga rushinga nnyo naye ate yabeerawo. Teyayimba ekyamulemesa nali nina okufuluma nga agenda kunfulumya ogwokubiri ayimbe ng'ate eri Mbarara omusajja atandise okuyumba yategese sho n'angamba obutebe bajja bwasa Pete najja n'angamba omanya nti Maria katudduka abantu bayomba bikyo kitegedde naye nga ekikulu yaliwo.
batiti bani bambi titi ate yambeereddewo nnyo titi oyo mwambaza ebbanga ddene abayimbi abo bonna benjogera mbambaza they became my friends ate mbambaza ata free cost ate n'omutima gumu ng'ate ndi happy because abantu ng'abo tubeetaaga mu bulamu obeetaaga mu bulamu because abakuna ekyagattako nawe wadde oba n'ekyomugattako. Thank you so much. Kati era nakizuula nti okweyisa obulungi mu bantu kintu kikulu nnyo era nze mbeerawo ziwa neekugamba bwe tubeera eyo ba service provider oli n'anyizanyiza omuntu nsirika era ngamba nnyo ba service provider bannange si buli kyolabye nti okyogera oli waba alina kyakoze sirika life goes on kubanga wona ogenda ngo akunyiziza n'ogamba n'omulala oba tohatinga ye ohatinga baana be kubanga ye akolerera baana ye kufuna kyakulya kati wona oba omulemesa ano ne wali omwana oli ali innocent family ekajochunya kati ze kyo wenna kimanya ebintu ebyange mbikwata mpola ate ddala ng'olina kye bayita erinnya siryangu kukola kati nze kkiriza olini yakubulizeewo ekibuuzo oli mukyala mwambazi ayambaza abagole ku mukolo gwo okukyuzinga colors oba gomesi zogenda okwambala kyakubeerera kitya kuba kimmanyi ndowooza wadde awo n'ogamba kala kigyesambazangako mugole sooka otumenyemenyeremu kuba awo ndabirawo ddala nga wamala wiiki nga 2 oba wiiki namba ng'okyalowooza ku lugoye lwekkoolwa nakubanga sketches nga wensangula wenzamu wenkuba sketch wensangula nakola nagamba omwami omu ne mugamba gwe ogenda kunkolera gomesi ng'erinako ebimuli ono agenda kukola gomesi ng'eriko botai era gomesi yange eyaddiko shoti yaliko botai zaliko botai nga ziriko nga designs kati wagyetegeeza naye nalina okukkiriza nti kyenja okwambala kijja kunnyumira because nali nkimanyi nti ekintu kyengendamu nkyagala era nkyetekedde kubanga omukolo gwange gwali gwa May naye natandika okuteeka mu September. Watandika September? Natandika mu September n'empeereza May next year. N'empeereza omukyala design y'ekiteeteeyi ne bwenjagala biki natandika mu September. Anti ze saagala bintu binteekako pressure. Era kati nno kankunyumizeeko akantu nali mu meeting nga ba brother bange mbalumya omutwe mbagamba njagala kino njagala kiri kati ne mutuuka ku mufumbi ne mbagamba njagala kembuzi kati lwaki nalonda kembuzi njagala nnyo ebintu ebiri corporate kati we nagendanga mu gundi z'aba brother bange bamu bakola mu offices nga ndaba kembuzi bamukozesa ebintu ebiba corporate nga njagala kembuzi. Kati kkiriza manyi tugende tukoneko kimu ku kimu manyi bizinesi yaffe lituleka ennyo titubeera ku mikolo egy'enjawulo nosanga omuntu noga bannange tudde ku decoration teyakulumyamu ku mutwe kusinziira ku mikolo gyewali otambuddemu egy'enjawulo. Decoration wange nsooka okwebaza omukyalo oyo Josema ate mu kukyala Apple Events yeyantimbira teyankostinga nnyo kubanga ye muko omukyala gwalina ewaka yali omu ku my daughters abakolange wankati yafuuka muko so yakubanga awumbawumba but najjayo concept enungi then wano Josema taseera tanyiga nnyo maama naye wano Josema bambi yayimirira wamu nange kati kankubulireko ziwa buli wooba ng'okolagananga n'omuntu nga mu 7th day omutima gwo gubenga mukakkamu bantu balungi aba 7th day bantu balungi kinoonyerezeeko oyo Josema mu 7th day bantu balungi ate manyi Apple eddiini zonna nnungi kubanga nze eddiini gye nvaamu bantu balungi bantu bakozi naye kale muba mubogamba nti banaateko kale kwegamba basussaamuko ku bulungi balina kye baswalira bakkakkamu bakiyita kuwaalirira tebawaalirira era we natuuka ne mugaa Josema njagala onkolere wooti ne wooti ne wooti naume nangamba nja kukola nangamba sente ze yangamba zaali nnyingi saagala zoogera zaali nnyingi ne mugamba kale it's okay era nze ku mukolo gwange bangamba omanyi Maria ebirala byonna tugenda bikola wesasulira eddiko ne mbagamba mundeke neesasulira eddiko ku ssente ezo ze nayinirako nayongereza ze nasasula ddiko buli kimu ekyakola ddiko screen ezo gundi ezeggula buli kimu because remember screen ziliyo ziteekawo eyo cost diko yenaguwa mwesimba bwana munigina kati bo ne bakola ku birala byonna mmere
kunywa muchomo biki juice kachai sente zava mu bantu ne ba brother bange kati natuuka nga waliwo n'ebibulako nga ba brother bange bongererako awo bambi ddala chairman w'omukolo gwange bamuyita mwami Kigulipo yakwatanga mu nsawo waliko yo brother wange Richard yakwatanga mu nsawo ebimu nga tebakugamba nga kino okutambula baatuuka ne babinzijamu nga baŋŋamba sleep and rest. Let's do this because kati omukolo gwange bagulindanga nnyo being that I'm the last born ngaba they are very excited omugalanda we waka they are very excited so bagulindanga nnyo nnyo era we batuuka bali basanyufu ndooza wabalaba my brothers bulomu yenyigira ate era omwami wange we twatuuka okugula ebintu ebyo ebyokugaba yaŋŋambanga kati bakoddomi bange bantu babuvunaanyizibwa so bawa bintu bitaliimu era olaba yabawa laptop bags yagabanga ebintu yagabanga cups zinenene yagabanga nsawo yagabanga ababebi n'abazidole zinenene kubanga yamanya family ejajjamu nayo nzito ffe waffe ekisooka abaana basomye nnyo ewaffe baganda bange basomye nnyo ate tuli bakozi twali gweyisa mu maaso naye ekitufudde we tutyo tulina empisa seri muganda wange ndooza mu baganda bange nze nzekka ali nnyo ate ne ku TikTok nabo kwebali naye tebaliiko nnyo nnyo biki that's not their calling waliwo ono omukulu wange Richard wali naye tumulaba na byapositinga so taata affe yatukuza nnyo n'omukono ogw'ekyuma era ye bwe yakusanganga ng'otambula ku kyalo ng'akubuuza wamuwawunya nadde ewaka n'akukuba yali mukambwe nnyo ate nga buli wiikendi muzuka ssaawa 11 ne mutandika okwera abayera olujja kyokka ng'obudde buzibye ziba ziwa 12 abalenzi babeera basawa bukomera ffe twakule waffe ekikomera si kizimbe buno obukomera obwasookawo nga bwakusalanga abalenzi basa era baganda bange abalenzi buli omu yeesalira ewaka n'atrimming ebimuli bye biki bakula bakikola. Taata wange yali musuubuzi ng'asuubula kasooli yalinanga ekyuma kya kasooli nga bakiyita Lamtex kyabeeranga we Nalukolongo ng'akuba obuwunga n'abusupplyinga ki amasomero era nze tebangoba ku fees kuba taata wange yalinga akola ki yalinga supplyinga amasomero era yatukuza tetulina malala nga waba muba mugenda wummula emmotoka ereeta obuwunga basikaali abakuuma essomero bagenda olyako obusigalawo kwoteeka keesi n'otula n'oddayo ewaka kati gwe mugaye nti tojja ggirinnya sokoleke nga tamwebe eggalawo nga muze yasindika emmotoka y'obuwunga obunalabirira basigala ku somero kati ng'eyereese obuwunga kw'otuula kwoteeka keesi n'omufaliso n'otula tetwatulanga mabega era yatukuza nga tetulina malala era bagana ndooza balaba tebalina malala ndooza wa coordinatinga nabo bulungi bona bali down to ate n'amaka gaabo galaba togabawa kati eno gye mwanzaalira amaka go gamuwa batugaali n'atugamba nina obusozi bubiri kakati kano akasozi nali saagala kuzimba wano nga njagala kuzimbako kali akasozi keeri naye nagenda obbalabalamu nga gweomuntu agula obusozi alina obusozi bwe naye ate si bamalala tebeeraga era yewe ogende wagamba topostinga bintu bino biza yangamba negwe ono omusajja emyaka gy'aliko n'endabika ye nabakalina gye yazimba kati nga sinaya kunyumyamuko naye atumaliriza onyumya emboozi naye tumaze okumwengejinga natugamba ate si kano kasozi kokake nina akalala n'akatulengeza yabugula nga balina nakanyumakategede kali akali opposite nagamba nayagala kuzimba ku kali amaka gange madamu n'asalawo kano nenteeka wano ate kati oyo ye mulenzi mu bato kati ate bano abakulu gwe tonnabalabako newaabwe lwakuba bo tebaagala ebyo bya media kupostinga waabwe biki but they have good houses kalina ku lusozi ekisooka kya byonna ekika kyaffe bafamire yange esomye tataffe yatuweerera nnyo kubanga ye yali teyasoma kati ng'agamba engeri gye saafuna chance kusoma njagala abaana bange basome era nze we nali ngenda joininga Makerere ngamba nkole IT ne mugamba anjagala kukola MDD n'angamba tobikolayo n'abiŋŋaana ne mugamba daddu wabanganye MDD then kankole fashion kanoonye we naagisomera ngole fashion naye nga yali anjagaza IT ze ne nkola fashion era nze nzeke yakola omulimu guno
like ogwa business bichi abasinga bali mu office kwegamba era ndowooza yagenda ova mu nsi ng'ali proud ali proud of us wagenda mu kubo kyamu ali proud tata afa agenza okufanga n'erinnya Maria's Bridal livuga agenza okuwummulanga akkiriza Katonda amwebaza awo kyekirungi omanyi ekisinga okuba ekikyamu kubakanya muzadde kyakusaliddewo n'okwata ekkuba eriryo nomudisappointing awagamba mwana wange kyeyu ne wali tosobola butamuwuliriza ng'omuggo gwavuddeyo dda omutwe wansi mu kitanda abazadde bedda gwe tobazanyisa nga oteka omutwe wansi mu kitanda takukuba muggo omutwe teguli wansi mu kitanda agamba teeka wansi omutwe mu kitanda njagala nnyama ya gavumenti ng'akuba tomutunulako taata wange was a no sense man avudde Kasese akooye ne kasooli we bamutikkudde alina okugenda asule ku kyuma waliwo abaagala obuwunga ate gwe omustressinga mutwe mu kitanda maama ngemboko zikuyitako wali yakkiriza nembazi zaffe kyagenda maaso ekyali mpanvu katusokere ku birungi mu mukolo gwo ogw'okwanjula kuba gwe gwasinga otambula n'okukyala kwatambula nekwali twakulanga leero ndowooza okukyala wayitawo kuba zaali bbiri oba yali emu so kati katwogere ku birungi tubigatte byombi kale byewafuna mu mikolo gyombi mu kukyala ne mu kwanjula byogamba nti kyamazima kino nakirabira ku mukolo gwange ogw'okwanjula oba kino ekirungi nakifuna kyajja kulwakuba nakola omukolo gwange ogw'okukyala ekisooka kya byonna ekikulu mu byonna nafuna ekitiibwa nti nze mukyala mugumya omu gwe yalaga mu bantu n'amwambaza akaweta mu lujjudde era n'ayogera eri abantu ti ono omukyala gwe nsazeewo okuba naye obulamu bwange bwonna ekyo kikulu nnyo ekyo n'ekirala omwami wange yaleeta ebintu nga bingi nga simuwadde wadde n'ekikumi ekyo ekintu tekirimba ku mutima samuwa wadde n'ekikumi wadde nalina worried nga ngamba bagenda leeta bintu bifaanana bitya biki like nga mbeera njagala ngende ndabeko we babikuŋŋaanyiza paka omukyala we nasindikayo omukyala abisiba nanga Maria omusajja akuguze aleese ebintu omwami wange yaleeta ebintu ebyo byali bingi kubanga ne wano tebaabiraga na bulungi dining tebaagiraga fridge tebaagiraga entebe tebaaziraga ente tebaaziraga omusajja yaleeta ebintu because boy baba bagenda okwanjula ewaabwe batuulanga family ye ne basista be kuba bakwatagana nnyo ne bamanya nti alina zino brother agenda mwongezako zino babishibishi bo bennyini basobola omukolo nga family omwami wange yaleeta ebintu nabiraba mu kidala ne mba na shocked era kyannyongera okuba omwetowaze gyali ne waba nnyiziza n'ezijjukira olunaku olwo nina engeri gye ngamba akambireke yalaga amaanyi kikulu nnyo then ekirala okuva we nakola omukolo gwange emirimu gyeyongera kubanga abantu bantrustinga n'emikolo gyabwe era gyali nagamba njagala onkolera omukolo gw'omwana wange nga wakola ogugwo abamu banneebuuzaako so kyandeetera emirimu ne kaakati nfuna emirimu abantu bajja ne mbambaza because baalabako nti nina obusobozi yes ne bano ba celebrity boolaba bajja ewange bamanyi nti kyenkola nkitegeera byonna bye birungi ebyo byajjira mu mukolo nga gujja yes naye n'okweyisa obulungi kikulu kubanga mukama wakuyamanga n'akuwa ssente ate n'otafuna malala kikulu nnyo kubanga abantu abasinga abafuna ssente bafuna amalala bamera amawawaatiro kati ngenda okugamba mu nsi muno waliwo omwami bamuyita Dalawusi omumanyi Dalawusi oyo omusajja agenda kufuna ebirungi by'ensi eno lwabwetowaze I've never seen a service provider like that guy mukakamu guy akwata mpola ye yatandikawo kino ekyajjuyisa abantu okumuleeta ku mikolo onomukuba ye yakitandika naye Dalawusi is a very calm guy kinoonyerezeeko like Katonda kinoonyereza mumanyi very calm mukwano gwange tunyumya nze nagamba ku nsi kuno mukama nampa obwetowaze ng'obwa pasita Bugembe n'obwa Dalawusi banange nja kufa ebirungi era wendaba nga ninga asebengera nenzijukira abantu abo nzirayo neŋŋamba kanzikakkane ebirungi bitomera nnyo omuntu omukkakkamu mwamizi wa kinoonyerezeeko oligamba nedda example ndala gye ngenda okuwa
omanyi mwami bbala mu balugahali omusajja oyo alikaamu omusajja oyo ne woba nga omuntu amusojja alina engeri ye gy'ayita ayina kamuwe enjogera ye entambula ye wamulabye nga ng'agenda okumugira kwa minisita biki babakiyita kubasengejja yavudde mu mmotoka neyeggulira neyeggalira obukkakkamu obwo bwensaba Katonda buli kanaku ne bw'oba ssente zeeyongedde ekitiibwa kyeyongedde anti kati obukkakkamu bwe bujja n'ebirungi birimba bwe kiroonyerezeko buli muntu mu mukkakkamu ayina ebirungi bingi gwe kati kankutunuulira abafaadha baba abantu bakkakkamu ba mirembe you understand Katonda akulaba n'agamba kababe ba Reverend obalaba ba mirembe kababe babuulizi obalaba ba mirembe era omubuulizi gw'olaba nga oba omuntu yenna omuli owi w'emyoyo nga ayina amalala tatera kuba successful baba abantu nkututte wala nkuwa example nyingi waliwo prophet omwami ono wawane emulago prophet Samuel Kakani omwami oyo okimanyi nti abantu naye bamuvuma emirundi 10 tanyega talivaayo kuddamu omuntu yenna. Thank you so much. Nkuwadde abantu example nyingi. Simuwuliranga nako ng'avuddeyo okwogera ku kintu kyonna. Nze bwe nakizuula nti abantu abakkakkamu ebirungi bibatomera nsaba Katonda ampa obulamu favor ampa obukkakkamu. Tegwa okukkakkamu bano bapa bali mu kuwalala nansi. Bannange obukkakkamu kintu kikulu. Mwamizwa abantu abo bonna benkumenyedde batunuulire. Pastor Bugembe omuntu nga TikTok afa n'agenda n'amuziika. Okitegedde? Naye olowooza yandibadde amuziika? Yeetoowaza. Kitegeeza omuntu oyo yeetoowaza eri abantu banne, yeetoowaza ne maaso ga Katonda. Katonda ayongera okukola ki? Okumusitula. N'akusitula. Era nze tunuulira nnyo abantu abeetoowaze. Ne mbatunuulira nga ono omukyala ono mwetoowaze. Ono omukyala mwetoowaze, ono omwami nga mwetoowaze. Omuntu omwetoowaze ansanyusa. Mba njagala mbeere next to him or her. Ngenda kuwa example endala esembayo gy'agamba ono mwagala nnyo Riley mwetoowaze. Riley tayomba. Riley ne w'omusojja emirundi 10. Gamba awo yomuleke. Riley ne wayogera n'oga gundi onanyiziza nzera sigenda na muntu agamba kyanga Maria nedda akolera Katonda bireke mwetoowaze. Era abantu abo bonna benkuwadde batunuulire ebirungi bibatomedde. Ebirungi bibatomedde. Kituufu. Example endala esembayo Pastor Tom w'Emutundu. Pastor Tom. Ezo zonna examples zeri wanze ezo examples zenkuwa bantu bange ba mentor bentunuulira bolabirako. Nengamba olaba ono omuntu ali bwati. Ate nga musajja waalinnya. Naye mwetoowaze. Musajja wa Katonda ow'amaanyi. Naye mwetoowaze. Ng'oli omulaba alina ssente like he has what it takes okugamba nti sijja kuddamu kubuuza. Kankole byenjagala. Naye kati gwe teweebuuza n'ogala lwaki ono omuntu alina ssente naye mwetoowaze. You dig deep n'ogamba kandabe ku birungi ebiri mu bwetoowaze. Ekyo kyetaaga magezi. Nakuba ng'olowooza nnyo. Kituufu. N'ofumitiriza n'omanya ekituufu. Kati omukolo gwange tuddayo ku kiri ebirungi ebirala bye gwaleeta ng'oggyeko okwongera ku bakasitoma okumpa ekitiibwa ng'omwami omukyala mugumya. Kyandeetera okumanya ba service provider abalala okubondinga nnyo nabo. Nkolagana n'enywera. N'enywera kati nga ggwe. Kubanga nze we nakubya ninga njagala oyogerera omukolo gwange n'ogamba mwanyinaze tufaayo so olinaze tujja okukolera like kati omukolo gwange wagweza ekitiibwa ne mwami Sebide na booking ababiri nafuna time ozipi unoleeta gwe pizza mwami Sebide n'aleeta MC Kasujja okitegeera kakati ate MC Kasujja agenda okujja nga ate ye wa family kwa kusaidia omwami wange abasomesa waliyo brother we bemanyirwa kuba that guy is young
oba ewaabwe y'omu ku ba last born muto nnyo ye so agenda okujja ng'ate eri beemanyi ate lwaki naleeta MC Kasujja kubanga bali abantu lwaki naleeta mwami Sebide musomesa ate nga bali abantu abaali bajja line eyo ba HM ba director basomesa so he could handle n'amanya abantu batambudde naye kuba naye ali mu line eyo yaki ey'okusomesa kyova olaba omukolo gwanyuma omukolo gwange kati ndowooza mu birungi ebisinga bino bikonyeeko tukkiriza nti omukolo gwonna naye guba gutambudde bulungi temubula busumbuwa temubulamu buchallenge ez'obwo bubaamu bwebufunamuuko gwe oba twafunamu kusoomoozebwa kwonna challenge engeri gye nalina babrother bange nga bambeereddewo tebakkirizanga kintu kyonna kuntuukako kyakoonanga ku bo tebakkiriza naye kale challenge gye nafunamu nti ba service provider abantu kye babuusa amaaso baasukka obungi nti twali twategekera ba service provider emmere y'abantu 2 ba service provider bokka 200 2 jjukira emmere yali ya bbeeyi plate yali ya bbeeyi plate yali ya bbeeyi ate twabala pa plate kati jjukira abantu abamu baba bakola omukolo tebamanya nti nno ye agenda nagamba ngenda yita abantu 3 era baategekera kyokka n'atamanya aba service provider baayise okukola ku mukolo bajja bangi bonna bajja kulya ate for example ogenda yita ow'ebifaananyi bagenda kujjanga 4 oba 5 kubanga wali kwakwata kamera biki ogenda kuyita abamazini amaganda abazina amazina amaganda bagenda kujjanga 15 kuliko akuba ewuuna kuliko akuba engalabi kuliko akuba ensaasi abannamunjoloba amadinda then ne bana ababiibya abo babalira abantu bameka 15 ogenda kuyita ow'ebidongo agenda kujja n'abantu 5 abisitula abyambaza abatestinga abawayalinga abatimbi we batimba tebavaawo jjukira balina otutumbulula babeerayo emanju nga beebase ate ng'enjala abaana abo beebaluma basuze bakola abatimbi bale nti balyaga 2 kubanga baba bangi akuba boodi biki kituuka nti abantu nga wonogamba abaana ababuuza abo nabo tebamanyi babala kakati awo abasinga abakola omukolo we bagowinga wrong ye tamanya nti ba service provider bano boyise nti oyise Maria's Bride bagenda kujja ekitini nyaba 2 ye n'asiba ababuuza n'asiba ku mugole be bantu 2 okitegedde ogenda kuyita makeup artist agenda kujja n'abantu agenda kujja ye n'omwana amuyambako ogenda kuyita hairdresser agenda kujja ye n'omwana amuyambako kwata pini kwatira kwano biki okitegeera kitegeeza nga tonnaba kuplaningira abantu b'ogenda yita soko bali ba service provider oyina bameka okitegedde kati nze ba service provider nabala 2 ne bamala ne basukkamu okitegedde kati bala 2 twali bana awo akadirisa ne katandika okukola omulimu gwako akadirisa okategedde akadirisa kati okategedde akadirisa k'omugole awo gakantula ennengera omukolo service provider wakoona kuba yakulabye dome najja munnanga nti kakati twabalawe bati n'ebiyiseemu bikinkole ntya nyongera okugabula oba esowani zewangamba zaweddeyo dda kati tosobola kugamba nno kuba ogenda olaba ebiseera ebisinga abantu abasooka ku mmere baba service provider kuba babaagala balye mangu baddeyo bakole kati ogenda okutunula ku layini y'emmere ng'abantu abasigaddeko babuvunaanyizibwa nga yakuwa obukadde 2 ali ku layini y'emmere tannafuna yakuwa 5 ali ku layini y'emmere tannafuna wolabira Reverend omubulizi father ababuvunaanyizibwa n'ogamba Yesu kabaka omugamba bugambi gabula emmere gabule mmere poyaze kwata kifaananyi atali ku layini y'emmere alidde agenzi thank you so much father tanaba nakulya ali wali kubanga nze bwe nali ndi awo mu brother ni bagamba naye bano ba service provider nga bangi omanyi Maria kye tugenda okukola ba service provider ano nga bakatuuka tugenda bafumbira yaabwe tujawule emmere ku y'abalala ne mbagamba temukikola nze ndi service provider munnaabwe ogenda nti ogenda kuwa service provider mukyere matooke ennyama ne bwe bange badde efaanagana bagamba Maria yatusosodde ku mukolo gwe thank you so much yatugabudde birala era nalina bbawe n'emmere ennungi eyaliko buli kimu era nsuubira gye mwali twafunira mu bako wenyine nnyini awo eyo ye yali challenge era n'entuula twatulawo mu bako we twali era kati era mwami Kembuzi bwe yamala ne mugamba you know what bawe emmere ne brother ne bagamba baba w'emmere ne bambuuza Kembuzi si gwe wayagala baba w'emmere balye
n'angamba tujja kweraba after ng'omukolo guwedde. Ako ka challenge ke kajjaako era nkubiriza buli alina omukolo ng'atonnaba kukola budget ya mmere sooka onoonye ba service provider buli omu omubuze mugenda kuside eyo kyasooka because enamu n'emikwano nga tejajja kukola service naye ng'ate banno. Thank you so much. Gwena omukwano gw'omwambazi tiyetazze ate gwe okyali kwabo buli service provider ali awo alina driver kati driver tasobola kubeera mu parking enjala ejja kumuluma ajja kudda bbali wali wa tent afune akatebe addawo emabegabega kubajjukira olutajja basmart naye alina olya. Mwali mukoze buno butaaga abantu butwayambala ku mukono nti buli muntu kalina okulaga ng'ayingira naye yali brother ki yali ku mulyango awo ng'abitaddeko essira mama kyamutavukako olaga wali muyingire nga kimususseeko tusobola kontrolinga abantu ku mukolo n'omalako leero mu ntandika osogezaako kirwanyisa naye kimala kikusinga amaanyi. Era baŋŋamba omukolo gwo twagunyooma naye omukolo gwatuzitoowako era we mbagamba kati embaga Maria asooka kwegamba eyo challenge yokka gye wafuna mukolo gwonna. Ba service provider nabalaba tini ate no munnanga abantu bakibuusa amaaso gwe kinoonyeza ko lyagala nagamba mmere twayisa abagenyi bisatu kyokka nga baservice provider embala gyo kibazeemu awo ebibiri byayita namu ebyayitamu anti kusinziira bw'okibazeemu kuba bw'okyetegereza dikoleeta yeka gubala omuntu dikoleeta naye amabega alina abantu nga 225. Kati ate n'abawala baali bakola abaana make-up ababuuza jjukira groups zaali nnyingi obuwala bwawera oba obutaano nabo buba bulina okulya kyokka nga ne Rairi yazze ne ttiimu ye yatambudde yeka. Thank you so much kati bw'okitegedde naye kati omugole ali eyo tasobola kukitegeera era agenda n'agamba mbu omufumbi yabbye emmere banaye omufumbi balaka babba emmere yatubalira abantu 3 era be twamuwadde emmere teyamaze mbambi abatatutte emmere oba tewabala ba service provider kakati kiriza nga tuwumba mu program tunatutuuka ku nkomerero yaayo omuntu ali eyo naddala baana abawala abasuubira okuteekateeka emikolo bano abali mu bufumbo banga bali mu relationships naye nga tebina batambula bulungi abadde n'omwami omwaka ogusooka ogwokubiri omwami tamugambako woowaayo batamukiinako nti waaye tugendeko ewasenga njagala obasibirira entanda oba obayo ku magezi ng'onaawangula omutima gw'omusajja ng'olaba agaanye ebintu bikyagaanye otambula nga bw'obyagala bawe ku magezi gwe gokozesa njagala olubabuulirire somesa eggwanga omuntu olina kweyisa otya onafuna ebirungi mu musajja then omalirizaawo omala obuulirire n'abaana abawala oba obuulirira upcoming brides abagole abajja nabo bako kyobasuulirayo nga gwe omuntu aliko mu bino ebintu bakinamu experience oba togenda myaka egy'obugole tegigenda myaka kati 3 ngamaze omukolo twakola mwaka gumu tamuza gwakubiri munnange nno kankubulira omwana omuwala ali eyo mu nsi muno mulimu ebika by'abasajja nze byentegeera obulungi bibiri waliwo omusajja nga ye amala kujja mu kiwanga n'alyoka ajja n'akyala ewamu ne wabaawo omusajja nga ye ajja kujja ewammwe akole buli kimu akyale bakube n'embaga buli kimu akikole ng'agoberera eddiini kyegamba kuba abaamu eddiini nnyo nga y'amaanyi ddala ddala wekituuka ku bannaffe abalokole boomala kukola byonna ne balooka bakutwala naye Mukama Katonda wakusuula ku mwami nga tali financially stable naye ng'akulaga nti akwagala gumiikiriza kubanga oyo gw'ogenda okulekawo kati ng'olaba tayina ate mu myaka 10 okuva kati agenda baayina ate wejjuse nga ne gye wagenda biganya otambula obulungi webale nnyo okukwata n'akuzaalamu nga tannajja wammwe tekitegeeza nti takwagala wabeerawo kino nti omwami akuze ayagala afune ku baana najja afuna omukyala n'amuzaalamu abaana kati abaami abo tubayita abaami abaagala okukakasa ye ng'agamba omukyala mwanjula mmaze kulaba oba azaala okitegeera Shuawini yambuzi nkazi
ogitwala okimanya egenda kuzaala omwami oyo nkukakasa abeera ajja kujja ewammwe kubanga mu Buganda omwami wange nze yaŋŋamba nti ewaabwe e Buddu osasula omukyala kuba w'otasasula mukyala n'ogenda ewaabwe n'omusasula nti abaana bo babonaabona nti era osanga omwana n'omubuuza naye gwe gundi by'okola tebikutuka kiki nti nnyina tebaamusasula kitaawe teyamusasula okitegedde like tewagenda kusiima bazadde bali abakola ki okugeza singa nti mwami Mugumya teyakusasula nti ate kiyinza okulondola ate abaana b'ozadde ye bwe yaŋŋamba bo ab'e Buddu bwe batyo bwe bali enzikiriza yaabwe batambulira nnyo ku nnono kakati gwe omwana omuwala ali eyo kkiriza kaba kaseera buseera olunaku Katonda lwaliggulawo oluggi oba bagamba n'osamba akaggi omwami we n'agamba nti ngenda kujja ewammwe ojja kusanyuka kubanga oba ogumiikiriza kitegeeza osize kati okungudde sawa yakungula yes kuba omuzaalidde abaana tewakyali kukakasa kulala kulaga nti tomwagala omuzaalidde abaana naye akirabye era naye akimanyi nti agenda kujja ewammwe naawe ali mu maka ntunuulira nga baakuzaalamu dde abaana omu 2 3 4 ng'omwami wo tannajja wammwe kukakasa agenda kujja era kimuli ku mutwe kuba ayagala abaana baabwe yeeyongere kugonda bugonzi weeyongere kugonda amavivi tegalimba pasita Bugembe bwe yakiyimba weeyongere kugonda omwami we agenda kujja kuba naye tayagala baana be babonebone tayagala baana be babeere nga bali mu nsi nga batayanga bagamba ekibatawaanya kitammwe teyasasula ki nyammwe agenda kujja trust me abasajja bakimanyi era akatini kaalifuna n'aleeta ewammwe kasiime kuba kaana aba asobodde jjukira omuzaalidde abaana loodi nnene ayina okubaweerera balina okusoma kati kitegeeza ne buno obuvunaanyizibwa waba abutuukiriza najja ewammwe kisiime okyagale kubanga azze okwebaza abaakuzaala kitegeeza alabye ebirungi ebiri mu ggwe azze okwebaza kati ze mwami Mugumya namala naye emyaka 11 guno ogenda kuba 12 n'emyaka 11 mu myaka 11 mwajjidde Nannyanjula kitegeeza obadde mugumiikiriza alabye ebirungi ebindimu alabye nti nze mukyala asaanidde alabye nti muzaalidde abaana tewakyali kimukugira kujja waffe okitegeera so kaba kaseera buseera gumiikiriza Mukama agenda kuggulawo oluggi omulundi gumu oyitewo omwami ajja ewammwe ate ojja kusanyuka kuba ajja kuweesa ekitiibwa teri nze omanyi ekisinga okunsanyusa mwamiziwa kwe kubeerawo n'ogamba omwami wange you own the man omwami wange yajja ewammwe n'akwanjula olinake wakola mu kukyala ozi wamuyita otya American bishi olina introduction gye wamuwaawo American Heights olinake wayogera nkeerabidde sibayowayira otya ninga kwaliko American Height noyina engeri gye wakireeta naye omusajja wafuna muwanvu omwami wange muwanvu abasajja b'e Buddu no nga lwakiba munnanga abantu tebanna bategeera bo bagenda ne bagamba abasajja b'e Masaka ne baseka but nabo bakimanyi nti n'abasajja b'e Buddu baliko ekyama balimu ekyama goloza lwaki mu gundi zonna eza Buganda boogera ku Masaka yokka Buddu Buddu kitegeeza nabo bamanyi ekivaayo si kyangu ekivaayo kikambwe kkiriza obuuliridde abaana abawala abakyali mu relationships bali mu courtship kati njagala n'abaana abagole baffe upcoming brides nga bali mu nteekateeka bateekateeka mikolo obeeko entanda gy'obasibirira manyi mu process eyo bantu bangi bakoleramu nnyo ensobi okugeza tuba n'abagole naye ng'ayagala agende mu ba bridals 6 ono amugyeko omushanana oli amugyeko gomasiya pre-shoot oli amugyeko emufulumya ogusooka katugeza n'agenda mu bantu nga abalala kwadde ku business gy'olimu kankuwa ekyo kulabirako ekirala nti n'agenda tugeze mu ba makeup ayagala onajja mukole maybe ku makya oli wakawungeezi kale njagala obulirire ku bagole baffe mu nkyusakyusa ya service like ba service providers abo kikosa kityagulwaki gwe nga gwasana ogamba nze omuntu mwe agenda kunyambaza nti Maria Bridals nga brand yegenda kola ki lwaki tewagamba nti kangendeko wano kangendeko wali njaga tubulirira abagole kuba ekyamazima mikolo mingi gye tulabye nga gibadde girimu ssente
obanga giri mu ssente naye newuli ate at the end of the day nga bano bannaffe tufuula oba bali ku TikTok oba bali ku media bano abalaba ennyo kusinga kuffe nova bali ngagamba naye wano omugole yakozeemu ensobi njagala obuulirize ku bagole kaakati ngenda okuwa ekintu kino omugole yenna waakwesiga n'akugamba Maria gwagenda okunyambaza ebintu byonna trust me ojjayo naago omubuto si bwe kiri omuyiiza kanonoga kati wano omugole wati ono omugole wange njagala mwambaza ayitewo wano naye omugole wajja n'agamba nti gwogenda kunyambaza ne gundi of course tolina wojjayo ga mu buto muli bangi ennaku zino tumuyita omugole waatugabane like muli bangi abawaatugabane oli ayambaza tomanyi oli kala gye yalonze oba egendera ku mugole tomanyi oba oli kala gye yalonze egendera mu ddiko tomanyi oba oli kala gye yalonze oba ababuuza baatedde kuba blendinga bulungi kuba ebiseera ebisoba tuba tetumanyi kifa mu bridal ndala togendeyo omubuuze kati abagole we bakolera ensobi bambi abantu bano be batambula nabo bekizibu omugole agenda najja n'akugamba ngenda kuwa omukolo ng'olaba bambi omugole akwagala nga kugwe kwatava ne wajja omuntu n'amugamba nti tugenda kwambalira eyo njagala nkutwale wano ate bambi abagole bankwasa ennaku baba tebamanyi ti ebiseera ebisinga omuntu oyo gy'akutwala ennaku zino abantu bamu baafuuka babbulooka ng'oli akutwale nze nina omuntu najja ndeeta omugole naye balina ssente njagala omugamba essente bwe ziti oba miliyoni 5 ndyeko onono baagala kakadde baagala nga 3-4 nze nsanyukira nnyo omuntu andeetera omugole nagamba Maria ndeese omugole nze ngaba commission negamba bambi we bali kundeetera mugole era buuza abaana nga nembagamba omukyalo oyo ajja nnyo wano nga tuletedde abagole jangu bambi otuletera nnyo abagole n'omuwayo ky'omuwaye that is a token of what appreciation naye ate oli ajja nagamba ngenda kuleetera omugole naye balina ssente mugamba egawuni ya miliyoni 3 ng'ate gwe gawuni ogikomaka mu kitundu nze njagala kamu kitundu zotongamba birala bidala okitegedde aleeta omulimu nga nawe agenda okukola ayagala mugabanire wakati ati bambi ogenda olaba omugole akaaba agamba nina 2 ng'olaba oyita wakiri ojja muwa akameka 5 naye ng'oli akola atya kola nogamba ye bannange nkolize ntya paka ogamba omanyi omulimu gulemye n'oguleka ne gugenda ne guyitawe gutyo so naye nga tegwa nobadde okyakola ekyo kizze nnyo mu mulimu gwaffe guno naye ate buli omu agamba n'abatunda amataka bwe kiri buli omu agamba we bityo naye nze nnyumirwa nnyo omuntu ondeetera omugole ogamba Maria ngenda kuleetera omugole naye ondabamu abantu bwe batyo mbaagala nnyo era nze trust oba mitwalo 5 oba 10 nenkuwa naye gwe okujja n'oŋŋamba omuntu oli ne munyigiriza ndaba mpita ate gwe ekintu kyo kinnuma kitegeeza ne bizinensi kiba kigikuba lwa nsonga oyo guweredde ku miliyoni 3 nga teyaka mu kitundu bw'agenda nanyumizaako banne ate wezo ezo ssente batagenda kujja yandibadde asigala afuna emirimu mu famire okola omulimu gutya kuba ffenna tetwenkana mu kika omukolo gugwo kozesa omuntu gw'owuliriramu emirembe w'oba osazeewo okukozesa Maria gw'onooleka mu kisenge nga totidde nti balansi w'abatimbi ali wali tajja mukwatako balansi w'ebemmere ali wali tajja mukwatako nti ekyokulya kyokiresaawo tajja kikwatako jewelry w'ebbeeyi omulesaawo tajja mukwatako iPhone yo oba essimu ye y'ebbeeyi ogiresaawo tajja gikwatako yoyo omuntu gw'oba otrust nga gw'owuliriramu emirembe tokozesa muntu ti olw'okuba metroni wo olw'okuba nga mukwano gwo akugambye kozesa oyo kozesa omuntu gw'owuliriramu emirembe nze kankubuulire mwamiziwa buli we tukola omukolo nga ba service provider tukwatagana trust me guvaayo bulungi emikolo gyonna gy'olabye nga givuddemu bubi ba service provider aba tebakwatagana nga either events planner teyayagala mutimbi either events planner teyayagala wa makeup either events planner teyayagala wa music trust me omukolo gwo gubenda baguvaamu bubi era nkigamba nnyo abagole bange nti kozesa a team ekwatagana for example twali ku mukolo gwa Jojo it was a team twali tukwatagana everyone was happy awenviri owaki omukolo gwavaayo bulungi nkuweyo omukolo omulala emikolo mingi gye tukoze nga tuli a team ne givaayo ne bagamba omukolo gwoyo gwanyumye okikakasa omukolo gwange it was a team gwavaayo bulungi trust me nze bwenkizuula nti mu bantu betugenda okukola nabo mulimu omuntu gwe mmanyi nti embeera ze si nnungi
n'abalala nze sijja ku mukolo nsindikayo mwana okwewala ebiyinza okuddawo kubanga nze mutwe omukulu gw'abaasojja naye wenna asindika omwana tajja musojja of course ajja kwogera byanaayogera abyogere era omwana ajja kujja abinziriza okitegeera kati ate ffe ba CEO b'engoye ffe tetulinaako buzibu naye ate ebiseera ebisinga abaana be tukozesa be baba obuzibu kubanga ojja n'ogeya CEO munno ng'omukozi wakuwulira omwana ajja kumulengeza nze era bwembeera n'omwana ng'avudde mu brand ndala ezambaza naye ndaba ng'omwana alina embeera gy'ateekawo banga nnengeza manya bumanya nti ewaka bye banjogerako kitegeeze omugenyi we yajja ewaka nolaba nga baana tebamubuuza kitegeeza mama ne taata bakola ki bamugamba dda nti twakoowa kitegeeza so era nze abaana bange bonna bagenda mu field okusiba ebitambala mbagamba nnyo wootuuka toyogera nnyo sirika kola ekyakuleese okitegeera don't talk about another brand ng'olina n'omugole abagole abo obalaba mu nsi muno omugole y'omuntu agenda okuwulira ekigambo ky'oyogedde ku muntu ajja akugambe gundi yaŋŋambye okola bw'oti naye mbadde saagala okikole ne ku gwange okitegeera gundi yaŋŋambye ojja leeti ku mikolo mbadde saagala ojje leeti njagala okeere okutimba okitegedde olaba woogenda okuswala olw'okuba omugole ayagala services ennungi ajja kukugamba nti gundi yamugamba okola bw'oti naye mbadde saagala okikole okitegeera kati era nze ŋŋamba nnyo abagole kola ne ttiimu ekwatagana omukolo gusobole okuvaayo kati olaba omukyalo oyo Chosen Becky alina ekintu kyazimba naye mwe temunnakiraba we are team nti Chosen Becky owogera n'omugamba njagala nyambaza of course agenda kuwa Maria kuba amumanyi endya n'ensula agenda kuwa Ziwa ne Pizza amumanyi endya n'ensula agenda kuwa of course n'abalala ba recommendinga bangi abalungi okitegeera kati it is a team nti ebondi eyo gye tuli mu kuzimba kizibu nnyo okukola ki okugimenyaamenya nze olunaku lwe nayambaza Chosen Becky sejjusa sente zenfunye n'emirimu gye nfune ku lw'omwana oyo nebaza Katonda okitegedde mwanyina zikiriza nga bwe tuguwumbawumba okusiibula nga sinaba kuwa bigambo byange bisembayo naawe bibye bisembayo kano saaka kubuuzizaako era abasinga baagala okamanya ku proposal yo wakaaba amaziga n'ofukamira paka ku ttaka kunyango menyezemenze kiki wagimanyako amaziga gaali mapange oba just kiri nti kyakugira bugizi wali tokisuubira kuba ekyamazima wayogedde ku musajja w'e Masaka Munnabuddu alina omukwano gwe gulyo he's a man of actions akola nnyo ebikolwa ebigambo bye bitini akola nnyo ebikolwa omwami wange namugamba nti bannange njagala nnyo ebintu bya proposal bikinangamba ye naawe omukyalo omukulu okyalowooza mu bintu bwe bityo kati nenkaaba nakaaba omanyi wobeera mu maaso ga bbaawo okola ku kyekyo kuba oba bebi nenkaaba kati ndowooza bambi we yasimbula emmotoka yagende n'akirowooza then n'akubira oyo best friend wange metron wange Tina n'amugamba mukwano gwo agoza ebya proposal bikinagamba ye abyagala nnyo bikinamugamba kale funa omuntu anaabikola buli kimu ombuulire nze nkuwe buwi ssente then ne bateesa ne Josema bye baakola nze nali sisuubira proposal kubanga nali sisuubira omwami wange oyo nkugamba ekyoba alina it's not ego like aina bandaba batya nali sisuubira nti asobola ofukamira n'angamba nti nsaba kujja wammwe kati nali sibisuubirayo kati ono metroni wange baabala ssente n'amugamba biki byonna n'akwata zonna n'azimusindikira n'amugamba bikole kati ono metroni wange najja nambuza naye gwe omusajja waba ayambadde ng'anyumye colors kine mugamba omusajja anyambalira grey ne black nze ansanyusa casual biki naye oli yali amutumya alabe byanayambala olingo izaba yambala kakati era kwolwo nze nali mmanyi ngenda ku interview nze weba ngenda ku interview bane key factors nali mmanyi ngenda kusomesa nga nzija mbisoma nali simanyi nti ngenda kuki nali simusuubira kola kintu ekyo
kati nagenda otuuka wali nga ndabawo abantu mulengera ne ngamba ate ono yatuuse ddi eno ate nga yaŋŋambye agenda ku ssomero balina bye bagenda okumaliriza ate kati mulabe eno kati ng'ate ali simaati ne ngamba kati namenyeka natya natya nafuna oba bakiyita anxiety ne ngamba kati ono atuusa te kyova olaba namenyeka nali sikimusuubira era nga simanyi nti ati kikola kubanga kati kawuli omwami wange ne buvidiyo nabo mulaganga nti laba ono bamukodde proposal n'agamba abo abakola proposal be basajja abo ababeera balimba ebyo ebintu byomu byagala naye abasajja tebabanavunanyizibwa nga kivumirira naye neewuunya nasanyuka just no nasanyuka wakabira ddala amaziga ebyaddala okimanyi nti nayakukwata ku mukono ng'akuleeta wetanga olinga yajja oshekinga nedda neebuuza abantu bano basuze nga ndaba mukyala Farida Nakazoni nga bano abantu batuuse ddi wano era babakuŋŋaanyizza batya kwegamba neewuunya like kyenvudde gamba nti oli musajja waabikolwa si wa bigambo bingi waabikolwa naye neewuunya n'afukamira n'aŋŋamba njagala kuwasa obuwanvu bwe n'ekitiibwa era wogenda mu comment section eyo omanyi yali asomesa economics ng'abaana bakyali batini nga bakatandika essomero so omanyi buli director w'essomero abasinga babeera basomesa abasinga ojja okyegendeza osooka kusomesa kati era abaana be yasomesa mu comment bawandiikangamu bannange ono omusajja naye ayina laavu waliwo yagamba omusajja mukambwe oyo nebigamba omusajja yankuba emboogo oyo nese omulengera ali ku maviivi afukamidde naye ate munanga abaana basomesezza bali proud of him bavuddemu abantu ab'obuvunanyizibwa ayagala nnyo abantu n'abazadde bamubuuza gamba twagala kulaba Mr. Lawrence atukwatiramu awuliriza musajja wakutunnyo amanye embeera z'abantu awuliriza ate wakugamba nti ngenda kusomeseza omwana ngenda mukugiramu amusomesa n'amugjamu kati recent ya ewuwe kusomera abaana abafuna 20 points bali bana 20 points 20 out of 20 aba kwekesi bakola bulungi nnyo era yakuterereza omwana oba waddalu n'amukakanya kwegamba n'amufuula gwe kyoyagala kirungi ekyo kati kkiriza nga tuwumbawumba ogenda kwebaza ku balabi ba Chatwithizwa abantu bagambe yongera obalagirira bizinesi yesangibwa osaba abantu bongere okugira ddala okuwagira tukkiriza nti ebintu bino tubikola naye nga tubikolera abantu so tusuubira nti programu yaffe erina ennamba y'abantu eraba era nga mu baana bannaatulaba tusuubira mujja kuba clients ate abapya bagenda okujja okuwagira so nga tuwumbawumba njagala osibule abadde bakulaba oba olinamu n'emikwano gyo n'omwami tonamutumirako osomutumiramu mu ngeri ey'enjawulo kuba ayinza okugamba omukyala wabeerako gy'ali nze tanjogerako mutumiremu mu ngeri ey'enjawulo nga kazze nga kake nga kali special kagenda wa Mr. Mugumya tuwumbewumbe abalabi ba Chatwithizwa nsooka okubeebaza mwebale kukkiririza mu muganda wange ono manyi mwamiziwa yeddira nnyonyi ate nange neddira nnyonyi so tuba ba Luganda mwebale kumukkiririza ate mwebale muwa mirimu tuli basanyufu nnyo era tuli basiimu Mukama ayongere obagaziiza ensawo zammwe ate nange mwebale kumpa mirimu mwebale kunnondayo mu bangi ne mugamba tugende wa Maria tumuwagire bannange nsiima mwebale nnyo temujjanga okwo Mukama abagaziiza ensawo zammwe ate abawe ekirabo eky'obulamu nze Maria's Bridals CEO nsangibwa ku City House opposite the Arcade slightly Zai Plaza kitegeeza bati nti woba ova ekyemmanga mu paaka enkadde ng'ojja oyambuka ojja kutuuka ku kizimbe kye bayita Zai Plaza kiyiteko ekizimbe ekiddako bakiyita the Arcade awo ku the Arcade wennyini ojja kutunula opposite ekizimbe kya City House ogenda laba Maria's Bridals dduuka ddene lirina akasubi ka green ku madaala awo wetusangibwa twambaza abagole okwanjula n'embaga ate nga tukwambaza okuva ku kafulawa gaalo oba ku kagomesi k'omwana akasembayo paka ku muntu omukulu metroni ssenga abagole mwenna tubambaza mwebale kutwesiga ne mutuwa emirimu nze ne mwamiziwa mwe mutufudde kye tuli singa si mmwe singa osanga tetuliwo kubanga mwe bakama baffe tubaagala nnyo Mukama abatukumire ayi Katonda kuma kabaka waffe
Amin. Omwami wange mwami Mugumya Lawrence Dennis nkutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo. Nkwebaza okunkuuma emyaka 12 nga ndi naawe nga ndya nga nnywa ate ng'abaana bange basoma. Tegabadde maanyi gaffe ffe babiri, gabadde maanyi ga Katonda. Singa si muzindalo guno nandibadde nfukamira naye munnange ate weguli mbasobola kufukamira. Naye ng'okimanyi nti mu mutima gwange nkwagala nnyo, oli ttafaali ddene mu bulamu bwange. Ng'oggyeeko Katonda gwe taata wange ow'oku nsi. Nkwagala nnyo mukama wange era nkusuubiza ngenda kufumba paka bukadde. Kutumidde nnyo eyo gy'oli ku Standard College Ensangi awamu ne ba co-directors mwami Matovu Samuel ne mwami Fred Chagaba ne staff yonna eya Standard College Ensangi. Mbagala nnyo. Abazadde tubasaba mutuwa abaana tujja bagunjula ku Standard College Ensangi we tusangibwa awo nga wakava nga okutta ekikuba ekidda ku Hana wogiyitako Standard College Ensangi bwesangibwa. Tubaagala nnyo Mukama batukuumire. Ayi Katonda kuma kabaka waffe. Abalabi ba Chatwithizwa mwebale kubaako, mwebale kulaba, mwebale kusubscribinga ku YouTube, mwebale kulikinga, mwebale kufollowinga ku TikTok. Tubasuubiza abagole bwe bati tukyabaleetera ddala bangi. Wabula gwe wenna ali eyo bw'oba olina ky'oyizeemu tusuubira nti kino ekigenda okuteeka. Era tukyaleeta abantu bwe bati bongera otusomesa nga mu kyo ekigendererwa twagala kutereeza bizinensi yaffe ffe bakola mu mikolo then namwe abagole abali eyo kuba muba mulina emirembe naffe kituwa essanyu. Tukkiriza nti omukolo gwenda guyingira nga fiya gy'obadde nayo evuddewo. Bwe tuleeta abantu bwe bati akulazi ye kiya kiyitamu atya mukyala akulazi yagumiikiriza emyaka 10 miramba nga tebannakyala. Nyosanga omwana ali myezi 3 ayagala musajja kumwanjula. Kituufu. So akulaze nti abasajja babika eri omusajja akola omukolo mumaze muzaalira. Nagamba eri omusajja akola omukolo nga tafuddeyo nti obozadde watokoze eki. So kati gweyiga musajja kika kigokola ki? Gwolina tubijja kutambulira bulungi. Mwebale kutwagala. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Aye Mukama Katonda kuma ensi yaffe. Naye programu eno mukkiriza omukyala ono yagenda okugigalawo. Nze mponzise yange. Alina katera okutukolera nga ali mu bizinensi ye. Balamusiza bakasoma Maria's Bridal. Njagala ozike programu eno osokuba busobola okaleeta. Ozika programu. Mugamba muteba customer wa Maria's Bridals kansuubire muli bulungi. Tubaaniriza wano ku Chatwithizwa. Kansuubire muli bulungi. Mukama batukuumire mubeere bulungi. Bye.